po jako akawuwo. Obuwagizi obwo tujja bukozesa bulungi okulaba nti Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu myuka wa Kaggo owokubiri Ronald Mpaji bawadde Buganda bonna ne Uganda yonna okutwaliza awamu amagezi kulwanyisa emize omuli ebiragalalagala okukozesa omwenge n'abaana bawala okutunda akaboozi yak'ekikulu ng'engeri ey'okumalawo obutabanguko mu maka obususse ensangi zino. We still have cultures that believe, our friends who have come to this county from other places, that believe in the role of a man. The role of a man is to drink alcohol and the woman to work and provide the money to drink alcohol. Those ones are there. When you come to Kampala, you find some places called Chisoga, Kinyarwanda, Chifumbira, Chitoro. Okwogera bino asinzidde Mbulange Mmengo mu nsisinkano y'ekitongole ekitaba amawanga gonna ekigabi ky'obuyambi ki UNFPA nga bali wamu ne Spotlight Initiative ekirwanyisa obutabanguko mu maka n'eddembe ly'abaana abawala mu kulondoola obuyambi obuweebwa Buganda mu kutereeza eddembe ly'abantu. Kale nno abantu bano batuyamba okutuwa ensimbi okwongera okusomesa abantu, okusomesa abaana, okusomesa abasajja, okwewala obutabanguko mu maka n'okulaba nti amaka gabeeramu emirembe. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza UNFPA olw'obuwagizi bwe badde wa Buganda. Oweekitiibwa Mpaji agamba nti Buganda n'okusingira ddala Kampala omutima gwa Uganda emize omuli ebitamiiza n'abaana bawala okwetunda kususse ekisaana buli muntu okuvaayo okubirwanyisa kubanga y'ensibuko y'obutabanguko mu maka. Naddala okuyamba abantu baffe abali mu bitundu eby'emisoso, egy'ebivulu, ery'okunywa emyenge, ery'okutunda akaboozi, ery'okumokola gagambo, ery'okukola buli kintu kyonna kyonna eky'effujja, enjaga n'ebirala. Tusobola bikendeeza. Harriet Ndagire ku lwa UNFPA mu Uganda annyonnyodde ku wawe batuuse nga bakolera wamu n'Obwakabaka mu kulwanyisa obutabanguko era n'ategeeza nti Obwakabaka bukoze bulungi mu nsonga eno. N'okwongera okulaba nti ebyobulamu naddala okusinga ddala eri abaana abawala n'abakyala naddala nga bakozesa enteekateeka y'ezzadde tubitwala mu maaso. So Buganda Kingdom y'ebamu ku bapatana be tukola nabo nga aba United Nations Population Fund. Ab'ebitiibwa by'enjawulo Bwakabaka n'abakungu ab'enjawulo babuulidde abagabi b'obuyambi enkola ez'enjawulo eziteereddwawo Obwakabaka mu kumalawo obutabanguko mu maka n'okulwanyisa endwadde omuli n'okwogera n'abantu ab'enjawulo nga bagenda okubafumbirwa. The local population, whenever the Kabaka says something, or we, the Bami, the leaders for Kabaka in our areas, they really take whatever we say to them. The next thing we do before the Kwanjula or an introduction takes place, we meet those people intending to get married and we talk to them. Among the many things we ask them. Dr. Vincent Senabulya akiikirira abaliko obulemu mu lukiiko lwa Buganda yanjulidde abagabi b'obuyambi ku bizibu ebiruma abaliko obulemu omuli okubasiiga mu Kenenya mu bugenderevu, okubafunyisa embuto ate ne babaddukako kyokka ne malwaliro gye bazaalira ne babafuukira ekizibu. Naddala ng'omusajja yakwanye aliko omukyalo obulemu, bw'amala okumufunyisa olubuto ebitundu 75 ku buli 100 amuddukako. Bw'amuddukako amulekera ebizibu ebiyitirivu, amaka gaba gatabuse. Wano wasinzidde n'asiima Ssaabasajja Kabaka okuvaayo n'abawa omukisa mu lukiiko okwogera ku nsonga zaabwe kyokka n'asaba abantu okulwanyisa ebikolwa nga bino ku baliko obulemu kubanga kibaleetedde okwetamwa eggwanga ng'abataliiko obulemu ate bwe babibatuusaako. Singa gavumenti ewuliriza kati nga gavumenti y'Emmengo bw'ewuliriza nekkiriza mu bbanga ettono ebyo byonna n'ebikola mu nkyukakyuka zaabyo, amateeka gasobola okukola ki okukolebwa era ne gakyusa omulembe omutindo gw'abaliko obulemu. Kanyike Kevinizi,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Ensonga y'abaliko obulimu erina okutambuzibwa kubanga amateeka weegali g'amateeka mangi nnyo. Gavumenti ya Uganda n'amateeka g'abaliko obulimu